إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمتنا مجهك الله سبحانه وتعالى محول الأحوال ويا تشوسا obudde n'embeera bukedde ku makya enkuba ng'etonnya alhamdulillah amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde emyoyo gyaffe amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuleseewo nannyini kukola nteekateeka amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatulindikirizaako akaseera amanye ebyekwese amanye ebigenda okujja mu maaso wasibwa Allah atulindikiriza akaseera kano nga kikyatwagaliza kubeera nga tulongoosa wakati waffe naye saba Allah subhanahu wa ta'ala tebengera n'okusaasira kwekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bidini alhaqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha almushrikun eyasindika omubaka sallallahu alayhi wa sallama bashiran wa nadhira nga yajja n'amawulire agatutiisa omuliro jahannam nga yajja n'amawulire agatutiisa ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala singa omuddu yenna n'awangala mu nsi n'awangalira ku mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda n'abeera nga alongoosa agenda kubeera mbagenda okwesiima oyo mbaka sallallahu alaihi wasallam yajja n'amawulire nga gassanyu omuddu singa n'awangala mu nsi n'ajeemera amateeka g'ekitiibwa Allah wakumuvunaana era tagenda kuva mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wa illa nga amaze okwanukula n'atuwa amawulire ag'essanyu omuntu anaawangalira ku la ilaha illa Allah agenda kubeera muba min alfaizin agenda kuwangalira bantu abagenda okwesiima fi dunya wal akhirah obulamu bwakabuli tebugenda kumukaluubiriza yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumwanguyiriza embeera ibadullah usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah nkubiriza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubeera nga tugondera Allah subhanahu wa ta'ala watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa era twesibirire entanda nga n'entanda esinga okubanga nnungi te Allah tewali kirala abaddu ba Allah n'abazana ba Allah subhanahu wa ta'ala yakola obulamu n'okufa liyabluwana ayyuna ahsanu amala nga yagala labe baani mufa banaalongoosa n'atukolera obulamu tuteeketeekeremu emirimu tulongoosezeemu obulamu tugenda okuyingiramu nga si bwakukola obulamu bw'edduniya buno bulamu bwa kakaalukana bulamu bwa kutoba kubeera nga tukola ate obulamu bwa kabuli n'obulamu buli obw'oluvannyuma omulundi ogwokusatu nga tutuuse mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama obulamu obw'emirundi egy'ebiri si bwakukola bwabula bwa makungula nga n'omuntu anaafuba ennyo anaalwana n'abeera nga buli sizoni asiga akaseera k'okungula bwe kanaatuuka agenda kubeera mu bantu abalina essanyu ibadullah abaddu ba Allah n'abazana ba Allah tulongoose tukole kaweefube okulaba nga buli lukya twongera ku ddiini yaffe okugitegeera n'okugiteeka mu nkola saba Allah subhanahu wa ta'ala atulongooseza obulamu bwe tusigazza atuteekemu abo awalulunkanya okukolerera akhira kubanga tebuli buno obulamu okuleka nti bwakiyita mu lujja tulina emyaka gye tuwangaala mitono nnyo naye ate obulamu
nga bamaze okuzinga mu ssanda 3 ne bakuteeka mu lahadi, Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi obuwanvu bwawo. Ali radiyallahu anhu yagamba nti singa abalamu baali basobola okudda bandi tugambye ekigambo kimu, kulongoosa kwesibirira ntanda, kubanga wansaawo ntanda yokka tewali kirala. A'maali as-saliha, mirimu mirungi gyokka. N'obutaddu Allah n'abasana ba Allah, obulamu bw'ensi tubuwangaliramu naye akaseera katono. Oli ne wabanga wangadde emyaka 10 mitono nnyo kweyo gyayinza okwebaka wansi awo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi emyaka gyagenda okumala wansi awo. Okumanya nga yamanyi, tutunire omuntu Nabi Adamu, Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasooka okutonda, olwaliro taliiwo, wakayitawo emyaka emeka ngali mu ttaka. Awo Allah n'abasana ba Allah tulongoose. Olwaleero tulina kutunulira kuwaswaya ekiraamo, olw'ensonga nti abantu twagayalira embeera eyo, twagayalira enkola, so nga nkola mu nkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda okuziika ne tugenda tuziika omuddo oba omuzaana wa Allah gw'abajjuludde, n'ebingi bye tusanga mu byalo gye tugenda okuziika bingi, lwakuba ekisinga okuba nti kyannaku nti abantu abasinga bwe tuba tugenza okuziika kweba tugenda kutuukiriza mukolo bananda batya ati siziise, abasinga kyekibatwala. Naye omuntu agenda okuziika, Nabi sallallahu yatugamba nti okufa kiwere kyakwebuulirira eri abasigadde abalamu. Okufa omuddu Allah gw'aba atutte ffe kiba kyakwebuulirira abasigaddewo. Ensonga Allah yagamba yagamba okubeera nti yatonda obulamu, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ani agenda okulongoosa nga fulani agenze? Allah bw'abanga bajjeemu omuntu ng'abadde munene, nga tumanyi nti munene, musajja mugagga, wa kitiibwa, mumanyifu, nga byonna birina. Naye wabanga Allah subhanahu wa ta'ala amututte nga musajja wa maanyi, olwali tuyizogeza kuba president betusinga okutya oba kabaka, Allah bw'amugjamu omwoyo n'amutwala, abasigaddewo tufuna somo ki mu fulani oyo abagenze? Kubanga ojja kwesanga buli kimu abadde akirina, ng'ayina essente, ng'ayina amaanyi, ng'ayina obukuumi, ng'ayina ekitiibwa, byonna. Naye mu kaseera k'okufa Allah subhanahu wa ta'ala amutwala, banyumizaako jje n'omu yafiira mulagaawo ng'ali waggulu eri ewasemba. Naye ng'okutuuka obutuusi ku woodi waali nza waliwo bataliyani namba abamukuuma n'emmundu ennene. Naye akaseera k'okufa malayika yajja, bonna yabayitako, bonna netwala omwoyo gwe ng'ali mu bukuumi obw'ekitalo, ne Allah yasalawo n'amutwala. Kitegeeza nti okufa tekwetaagisa kuba nti gundi alina obukuumi bungi malayika tajja kusobola kumutwala. Byonna bikolebwa bya kuntuku, naye ekisinga okuba nti kirungi kulongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala atuuka okutwala ng'oli mu bantu abasiimye okumusisinkana. Kati badde wa Allah n'abasana ba Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako omuntu okubanga alama. Yagamba kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, kubalalikiddwako mu okubeera nga mulama. Omuntu yenna singa Allah subhanahu wa ta'ala akutuusaako okufa, omuddu akakasa Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero, kituufu okubanga alina ekiraamo olamire. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba intaraka khairan wasiyatu lilwalidaini wal aqrabin, okubeera ng'olamira bazaddewo bombiriri n'abooluganda lwabwe okumpi. Omusiraamu ateekeddwa okubanga awandiika nti nze Ismaila nina abaana 5, nina emmaali bweti ne bweti. Kubanga bw'otunda ekiraamo abamanyi nga bakiteekateeka, mulimu omuntu okubanga alina ebitereso bye baamuteresa
kubanga omubaka sallallahu abantu abawalabu bamuteresanga ebintu byabwe abasiraamu n'abatali basiraamu naye bw'atuuka okuva mu Makka asenguka Allah subhanahu wa ta'ala amukkiriza asenguka agende e Madina byonna yabirekawo ng'amaze okwiragaani namuga ati kino kyagundi kino kyagundi kino kya fulani kati abantu bateresa ebintu byabwe olina okukissaamu nti emaali gye nnina bweti ne bweti ya fulani yaginteresa si kitundu ku maali yange abazadde baffe be tulina okuba nga tubalamira nti muzeeyi wange muwadde ekintu gundi atwalanga bwekiti ebbanga lyomala ng'okulama kw'olamanga kuli mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala oba bitegereka abantu abasinga tutya okulama ng'olowooza nti bwe naalama ngenda kufa ne bw'onaagana okulamira ogenda kufa ekyo tekiriko insha Allah Allah yakiteekateeka kyaggwa kati nabwe kyawaddewa Allah n'abazana ba Allah okulama kuno kwakakata kubakkiriza Suratul Baqara aya 18 omuntu ate Allah ng'akakasa nti agenda kumusinkana abeere n'ekiraamo alambulule singa Allah nzijulula mu bulamu buno obwensi gundi ne gundi bateekeddwa be bavunaana be balina obuvunaanyizibwa ku maiti yange naye tusanze obuzibu bungi nga tugenza okuziika abantu abasinga bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe n'abasinga obungi balina entegeera egamba nti omuntu okulama nti banziike mulimbo mbu talina waaba bubaavu n'entegeera ya kikafiiri eyo kubanga omuntu bw'oba naakutwala ku kijja ewammwe ng'ate walama abantu bawanga nabo ku masjidi okuba nti be bakunaaza bakusaalire era balina okukola ku nteekateeka y'okuziikako nga muzeeyi wo mu kyalo musajja wa tahariri ojja kukubya abantu emiggo ojja kutukubya era ye akimanyi nti omuntu bw'aba amaze okufa nga tumuteeka mu ddiiro nga tutandika okusoma Qur'an nali kirabyeko n'amaaso gange najjajja wange omu yafa ngenda okutuukawo nga bali mu kusoma Yaasiini nga bate subhanallah eyo si nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam tekyalabikako naye nga tubisinkana gye tuba tugenza okuziika kati tuyambeko okole ekiraamo kyo otwanguyirize Allah bw'aba akututte nga tukyaliwo tusobole okukiteeka mu nkola ekiraamo kyo okikole okiweko muzeeyi wo mugaletize muzeeyi bwe nkusookanga okufa amazika gange galina kubeera bwegati akimanye era Allah subhanahu wa ta'ala okutugamba okulama n'abeera nga atulaamira okubeera nti bwe tuba tukoze ekiraamo tukigabeko imamu abeere ng'alina ekiraamo kyo kitaawo abeere ng'alina ne fulani ng'alina kati abantu basatu tebasobola kujja nga bonna ekiraamo bakikyusa kale kitaawo ne waana bakikyusizza ababiri tebajja kusobola kukikyusa tusobole okuwona embeera kubanga bingi bye tusanga mu kuziika abantu bababbira ebibuuzo bwe tugenda okuziika idha jaa malakaani naye nga yennyini obuddu akugamba gwafudde malayika ziba zikujjira ebbiri tesirabangako teri agenda kuzirabawo illa nga maze kufa teri alaba malayika okweka nga atuuse mu kaseera k'okufa wokka naye ng'okyali mulamu ng'okyalina omwoyo tosobola kulaba ku malayika wa illa ng'otuuse akaseerako nga kaweddeyo nga ne malayika gy'osooka okulaba eyenonya omwoyo gwo kati yakugamba nti we ziba zikujjidde ebbiri tezikutiisatiisa naye ng'azimanyi nga malayika zino zigenda okubuuza ebibuuzo zakubuulira Nabi sallama bw'agenda Allah ng'amututte mu ggulu Jibril yamutwala n'amulambuza bamalayika ab'enjawulo malayika akuuma omuliro malayika akuuma ejjana naye bwe yamutuusa ku malakul maut nga n'obukambwe bweriko tebugambika nga ne Jibril emutya obukambwe bwayo n'amugamba nti ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah olw'okuba nti
nabbi sallama wakitiibwa yakyasiza okuba nti wabbeeyi maaso ga Allah nemwenyamu katini neddayo mu mbeera yaayo kati yenonye omwoyo gwo bwe bange enenyonya omwoyo gwo Allah subhanahu wa ta'ala yagikola mu mbeera ng'etiisa nga terina kadde kaseka nga n'omubaka wa Allah yamwenyamu katini butya ate ggwe ng'enonye omwoyo gwo nga n'embeera mwobadde owangaalira nga si yakutya Allah egenda kukuyisa etya bwe bange netutta omwoyo gwe gututte gukandula kubanga abaddu bangi tubalabye bafa Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ati wannazi'ati gharqa nayogera ku malaika ekanule emyoyo gy'abaddu abafana bwe bati butya ng'ogendedde mu mbeera eyo butya ate bano abagenda okukubuuza ng'omwala abatawulira omulala awulira talaba bakugamba nti tebakutiisatiisa era baba bakubuuziza bagambe nti man rabbuka ani mulezziwo qul Allahu rabbi otya nga tobiwangaliddeeko yeso lwaki babitugamba essaawa eno mu bulamu bw'ensi nga tukyali balamu tulongoose tusobole okulongoosa amaziika gaffe abaddu afana bwe batyo tusobola okulwanagana nabo nga tugenze emijalo gye tugenza okuziika kati enkola eyo nzuule longoosa amaziika go abaddu baleme kubbira bibuuzaawo kubanga gweobadde obiwangaalirako mu bulamu bw'ensi longoosa ekiraamo kyo teekateeka baani abagenda okuvunaanibwa ku mayitiyo era ani agenda okusaalira bajja kulonda omuwalimu ku kyalo kuba nti ye imaamu ye kaadhi naye ng'ate mushiriku tulamire abazadde tubalage nti nze bwenfa ndi wa mulimbo bingi byogenda okuwona ebibeera ku bijja abantu bakola shiriki ku bijja bayitirivu shiriki akolebwa mungi naye omuntu aziikiddwa mulimbo gende lwaliro enkoowe bakubuuza nti Abdulkarimu bamuziikawa oyinza obutamanyaawo oba layini ekusatu oba eyokuna ali awo bwati awo kati bonna bayinza okumukolako shiriki tebasobola kubanga tebamanyiwa waziikiddwa kababa bakola mulimbo oyinza omusanabuza wabula sijjukira bulungi noba layini eyokuna eyo naye tamanyi nabusobola Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako kubanga tukola ebiraamo bino kubanga nkola y'abakkiriza abalongoofu Nabi sallallahu yagamba nti omuddu ayina kyasobola okulaama teyandimaze ebiro bibiri wa illa nga ayina ekiraamo kye nga wekiri awo wa illa nga kyalina okulaama ekyo akisadde mu buwandiike kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okujjulula nga Kasimu yakuwadde akakadde gaa nti essente zino mulongo zigenda okukola naye zitereke njaza okusaba mu kiseera bwe kiti kati kakasa nti essente zino Kasimu zakuwadde ozinootinga nti mu nju muno ninamu obukadde bubiri bwa Kasimu yabuuteseze ennaku z'omwezi bwe ziti ajja kuzinona ekiseera bw'anaaba azinonedde kati Allah bw'anaaba akutwalidde mu kaseera kano tetugenda kufuna buzibu kukwata nsimbi za Kasimu kuzigatteka mu zizo naye ayinza okufuna okutyaga banandaba bataatinga so nga ate hakkiye era bw'ayimirira ku magulu ge n'aga nti bannange namuteresa obukadde bubiri nga twabulabyeko tulina kubumuwa kubanga hakkiye ayina giclaiminga kati munaba towandiise tunakakasa tutya nti ddala sente zino Kasimu za claiminga zize tuyambeko yensonga lwaki Allah atulagidde okubanga tukola ebiraamo tulamire abantu baffe ebyobugagga byaffe tubirage kubanga abantu balina ebyobugagga oluusi nga tawangaala nabyawo naye nga alina gye yazimbe amayumba g'abapangisa bagaye nti ejiini nayo ekyobugagga bwe kiti mulimu ebijjulukuka n'ebitajjulukuka kati tubyona tulina okubiraga Allah nabazana ba Allah omuddu teyandimaze ebiro bibiri ng'alina kyasobola okulaama okuleka nga akitadde mu buwandiike bwatyo omubaka bwe yagamba aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum wa lisa'ilina min kulli dhanbi fastaghfiruhu wa huwa al-barrul karim نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله نبسنا الله ngatumaliza hadithi
جنجاك تسبنا يا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قام بكوا الله حديث يفاكو ابن عمر nti tekigwana omuddu okubeera nti omusiraamu ng'alina kyasobola okubanga akiramira abantu be. Tekigwana muddu kubeera nti kyalina ng'asobola kiramira abantu be okubeera nga takiwandiise. Kyolina ne oba oguze emmotoka naye nga osobola ogiteeka mu byobugagga by'olina. Kati Abusalamu agamba nti tekigwana muddu kubeera nga alina kyasobola okulama n'abeera nga takiramye n'amala ebiro bibiri wa illa nga alina obuwandike bw'ekiraamo. Abaddu ba Allah n'abasana ba Allah, okulama kitegeeza nti omuntu ogenda kufa, wabula kiina bingi bye kitaasa. Olaba omuntu mu kulama ateekeddwa okugamba nti fulaani mubanja, nina amabanja bwe gati. Bw'otunulira ekiraamo engeri gye bakiteekateeka, nina amabanja bwe gati, gundi amanja gundi amanja. Yensonga lwaki n'okusaalira amayi tetukirizibwa kusaalira wa illa nga tumaze okutegeera nti omugenzi ono Allah wajuludde alina amabanja bwe gati. Bannanga alina gw'abanja, omuntu nga kinamusaalira, vaayo weeyogereko. Oba oli naaga nti bannange abadde abanja fulaani ajjandabe, ne tusooka tusaalira. Ni Allah yagamba faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, omuntu yenna akyusa ekiraamo ba'da ma sami'ahu ng'akiwulidde. Singa onaakyusa ekiraamo omuddu kye yalaama, Allah subhanahu wa ta'ala waakukuvunaana. Bwe singa omala onoolambika butya bw'obateekeddwa okuziika nga kuli mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, singa onaalaama ebyobugagga byo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabigaba, kubanga tukirizibwa kukyusa kiraamu wa illa nga kibuuse amateeka ga Allah. Kasa kibuuka ensalosalo za Allah tuli baddemu okukikyusa, naye kitali ekyo omuddu ateekeddwa kubanga alaama. Ekiraamo abakulu basekasa bakitunulamu nti ddala yalaame nga Allah bwe yalagira. Omuddu singa anaakikyusa n'ava ku ekyo ky'olaamye, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuvunaana. Akabenje konna akanaddira kagenda kuddira ono, kubanga gwe omaze okugondera Allah. Naye kyaddu Allah n'abazana ba Allah, ebiraamo bya bannaffe tubiwe ebitiibwa. Bw'onaaba olaabye olw'okuba nti olinamu omwana gw'oyagala n'omusukkulumira ku ekyo Allah kye yamuwa, muwala wange ono mbadde mwagala nnyo, era ku maali yange muwadde kimu kyakubiri nga tolinamu omulenzi, nditukisazaamu. Kubanga omulenzi afuna ekyenkanankana eky'abawala ababiri. Kali bw'onaasussa omuwala ku mulenzi, tegeeza gweoba omaze okwawukana ku kya Allah kye yakkiriza, nga tukisazaamu ekyo ti tugenda kukola bwe tuti. Kino Allah kye yagamba, omulenzi afuna kimu kyakubiri. Kijja kuwanvuwa nnyo musaidie kubanga bigazi, naye obubaka bwange buli ku musiraamu okubanga akola ekiraamo. Bangi tubaziise ne mumala okumusaako ettaka, Qur'ani n'esumulukuka, ne basoma Yaasiini, ne basoma Suratul Bakara, ne basoma Rahman, ne basoma Muluku, ne basoma ani edakiikaaga bali awo basoma Qur'an. Kati nga webuuza ddala Qur'an gye basoma edda eri ono oba nkola ya Mbaka sallallahu alaihi wasallam. Bw'onaagaana okulaama na biki ebiteekeddwa okukolebwa kuziikako, bajja kubikolera ebyo. Ate ffe tunaasanga embeera eyo nga muzeeyi we tewamugamba, ffe tugenda kukaayana nabo, kubanga ebyokukubagana ebikonde si birungi. Babateeke ne ku mawulire nti abatabuliki balwanye n'abasiraamu, kubanga ze statement z'abannamawulire baba tebakikola. Naye ng'omutabuliki n'omusiraamu tewali njawulo. Ekibadde wa Allah n'abazana ba Allah, ng'oba oyagala bakuziike mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, tebuleko mu maaso. Ng'omubaka bwe yasomesa
tula wansi owandiika ekiramu kyo olage bani abavunaanizibwa ku maitiyo. Allah bw'akusooka okujjula nga bakyaliwo balage fulani ne fulani be balina obuvunaanyizibwa kukunnaaza n'okunsinga, kubanga n'abawali mu bantu basanga byalo nga wallahi tebamanyi kunaaza, nga tebamanyi bayokola nga enaaza gye munaaza nga yanjawulo ku yaabwe. Abalinamu ku nsonyi nga babibalekera nga badde ebbali, abataagala kubasinga babijjamu lutalo. Kati banaleeta olutalo ffe nga tukivaamu, kubanga simanyi kukayana na muwalimu wa ku kyalo, kubanga yesekawo ku kyalo ffe tugendeze kuziika. Bwe tunamala okuziika ffe nga tukomawo eno, kati ate tuleseeyo entalo mu kyalo. Bangi twava mu byalo ng'embeera nga situmanyi busiraamu, ne tujja ku kibuga Allah n'atusaasa ne tusoma ku busiraamu tubutegeera, tuddeyo tubategeeze bali nga tutunaba kuva mu bulamu bwaki. Kubanga gw'okakasa ng'oyagala bakuziike ku kijja kitawo kwe yaziikibwa, kubanga ne bajjajjange bali wano ze baziikanga wano, falhamdulillah sikujja kkaayana kutwala nkoowe. Naye bwe bagenda okuziika bali kiki bamanyi owangaala otya. Babuye tebanangeze temunsomeranga tahaliri ne tarakayini, tebagenda kuyimbira kubanga bakimanyi wakiraama, tebagenda kubbira bibuuzo wano. Abo banyine okuyiwawo ku mazzi, simu oba amazzi gaba gakyago, bayiwawo ku mazzi n'asitama wansi. Idha jaa malakani, bakugira malayika babiri, la yafudhaaka, tebakutiisatiisa, naye ng'ani akugamba ekyo. Ila nibadde wa Allah n'abazana ba Allah tuyina kuteekateeka nfa zaffe. Bw'onaaba oyagala okukolera ebyo falhamdulillah bijja kukolebwako, naye wa Allah anta mas'ul, Allah agenda kubikubuuzaako. Obulamu bw'owangaaliramu wano ku kibuga, obulamu obubeere nga bumanyikiddwa mu kyalo era nga bakimanyi nti fulani tuwa tahaliri, n'abwalimu okukyalo nga bakumanyi era tewali ajja kuvaayo kusoma tahaliri netarakayi nga wakibagamba nti omugambire omuwalimu nti nze bwenfa esiri wa tahaliri sisomerwa dduwa ya mukomi 40 akimanye, kubanga byonna bikolebwa nga biri wabweru wa busiramu. Wallahi tebiriko bujulizi, byonna tebiriko bujulizi. Kaaba omuddu ng'afudde ne baleka okumusomera Qur'ani awo, nze bagambe namulabako, ne bajja Qur'ani ne bagibikkula ne bagimuteekako ne baleka okusoma okumala essaawa nnamba nga basoma ki, era bamusomera essaawa eyo byali bimugasa oba bw'obanga owangalidde ku bulamu buno bwesi nga toli musomi wa Qur'ani ne bw'anaagikusomera yonna, ennaku ane bwe zinaatuuka ne bakusomera Qur'ani baga nti eno gye tusomye tugiweereza Ismaila nga teyagiwangalira, wallahi tegenda kugasa, tegenda kutuukako ne bw'oliba oyagala. Kale ne bw'oliva mu nsi nga waleka ekisenge kya ssente nga kyejjudde ssente, buli mwalimu anajja ne bamuwa kade ka ssente akusomere Yaasiini, tegenda kutuukako. Ate ogenda kubyogunnyonnyola yaumul qiyama. Naye sabudo wa Allah n'abazana ba Allah, ebigambo ebyo bingi ebikwatagana ku kulaama. Naye tulongoose sobola kubimalayo mu ddakiika zaakutuka kubanga ntono ddala, era nga kasanga mpanvuyiza ebigambo byange okusukka byandibadde bikoma. Naye almuhimu dayo tule wansi owandiike bw'otomanyi kukola kirambo jangu nja kuyambako inshallah, nkulage ekirambo kifaanana jangu kale nja kulaga ku kopi yange gye nnina, tugambe nti ekirambo kifaanana bwe kiti. Wanootekawo bya bugagga byo bino gono gw'omubanja bano bakubanja, olage bw'oba olina abakyala balage n'abaana b'olina byonna abatesitesi b'ekiraamo bakiraama bakiteekateeka, jangu nja kulaga ku kopi yange oddeyo oleme kumala biro bibiri wa illa ng'olina ekiraamo. Bw'atyo Mbaka Sallama bw'atugambye tekigwana eri muddu kumala biro bibiri, kuba tumanyi kusobola okukeera ku makya ng'ofudde naye ng'ensimbi z'olina mu nju nga tolinako yadde koyini emu ng'abaddu bakwesiga bakuteresa ensimbi zaabwe, tugenda kufuna obuzibu abanaatuukira ku maagi eyo. Abakyala be tulina ayinza okubagamba nti nze okufa tefuluma, naye nga wallahi siiyo. Allah ogenda kumugamba oti
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحابه أجمعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر الصلاة